Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nnyo mwebale nga mutufuna live loud and clear so nga nammwe abali ku radio mwebale nnyo okubanga mukikola ne muleka nga mukwano gwange mutufuna katugende ku mutabizo ffe olwaleero tumanye embeera ya leero yo egamba etya. Hello. Yunia. Wange sebo. Oli otya Nyabo? Sebo. Yebaleko sebo. Bamusabye utabukoza kadima namanja leka bagozo oli kubira fema kinta buli ky'omuziki mu mutabizi wa beat. Banange basanyisa okunkubirako. Kale mukwano naffe tusanisa okuwuliza. Banange nsanyisa nnyo. Okay, how ina mutawana sanyu kiki? Nedda mukwano munendi mu kutya. Kiki? Bana ebinsuseeko naye nga bonkubidde mukama mulungi. Kubanga waliwo ekintu ekinsuseeko. Kiki? Waliwo omukyala. Ankubira amasimu. Okay. Sawa kale buli sawa ankubira amasimu ag'okumukumu ampereza bu message obunkanga ngagamba ki obulamu bwange buli mu kutya ankalubiriza obulamu bwange omukyala ngamba mbu n'ensonyiwa ebbaawe ajja kuntuusaako ekintu kyonna kye ndipaseerabidde kyokka ekyewuunyisa siri mufumbo ate n'ebbaawe simumanyi. Omukyala bamuyitaani? Omukyala ye Grace. Ogwo lwaki tova ku bbaawe? Banange mukulu kadima kankubulire n'omwami gwangamba simumanyi kubanga nze siri mufumbo ate sina gwendeetinga kati. Gwe omuntu okugamba obugambi bw'atyo lwaki era gwe mu bantu bonna ekitegeeza nti olina ky'omanyi? Nedda ssebo ennamba zimanyi okukyusiganyaza oba oluusi omuntu n'akubira nga tomanyi naye omukazi ankubira amasimu ag'okumukumu ate nange ndi mu kutya. Kimaze ebbanga kati ndowooza mwezi mulamba. Omukyala oŋŋambe y'ani? Omukyala ye Grace naye mbadde bambi nkusaba onnyamba omukubireko. Omumunnyonnyole nti zibanaye sina kyemmanyi bawe simumanyi. Atalekerawo n'okumpereza obubaka obuntiisa. Kadima ntidde ntya. Kale katumukubireko tumugamba lekerawo kutiisatiisa. Bambi munyambe mbeegayiridde. Gwe tolina musajja gw'omanyi? Sirinaako nze eby'abasajja nabivaako. Nze eby'abasajja sibiriiko nabivaako naye omukyala anemeddeko ankubira amasimu ampereza obubaka obuntiisa mba ndi awo ogenda okulaba kamesegi nga kajja nga katiisa mbw'ajja kunkola ekintu ajja kunjira asidi banaye munyambe. Okay, kale katumukubirako naye nawe munnange weetereza eyo bw'oba tomanya munnange weenoonyeenoonyeemu olabe. Tewali. Kale katumukubire tulabe tova kubira fema ekinta buli ky'omuziki. Neeyazanya sebo. Kale. Naye nze ngamba nti wali omukka tewabula muliro. Lwaki abamwesibako? Mulimu abakyala bamu nga bali fani. Kale. Hello? Nyabo. Wange sebo. Jebaleko Grace. Kale sebo nawe jebaleko. Kale bamusabye utabukoza kadima namanja leka bogozo oli kubira fema ekinta buli ky'omuziki. Oba sebo badde ogamba ki? Tulina omukyala tumye bamuyise Yunia. Yunia tugambye nti twogereko naawe osusse okumuvuma tayagala bbaawo ye tayagala nga ku bbaawo mukubira essimu omukangakanga omutiisatiisa buli kimu okumutta n'ebirala lwaki? Mukangakanga alowooza simulaba mbu bawanga likinga ebifaananyi bye ku Facebook mu bamikwano ku Facebook. Ye kitegeeza ky'oba bamukwano nga likinga ebifaananyi bye. Bewa batya bulike buli kiseera bulike bo ne beelayiki tafana mu kapusike. Grace otulayikinga nko ku bifaananyi bya muntu? Eyo si nkola ya buntu bwe kiba kiganye nze kyensaba mu nsi oba kyensinga okwagala omuwala abba wange amuveeko gwanyage nti amuliko amwagala basiba bewa bulayisi amwagala. Kakati Nyabo tulina abantu bangi betulayikinga ku Facebook naye nga tetubaagala. Buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga. Sebo Wangi kitegeeza ki? Like? Kukuba kwagala liking. Kitegeeza beeyagala. Kakati mukyala Grace va ku bantu abatakuliiko. Nedda sebo. Kakati Grace gwe kituufu ki ky'oyagala? Nze kyenjagala ave ku Facebook. Wangi? Nze kyenjagala Yunia ave ku Facebook. Ate nga kyeki gye mujjako? Kubanga
bawanga likinga ebifaananyi bye. Ndabanga ensonga yennafu. Kakati tosobola kujja muntu ku Facebook. Sebo nze kyembadde nsaba. Akyusa amannya aleme na kuddamu kuwuliza bba wange. Ate alabika na mubi bino ebifaananyi byasaba birabika na biphotoshop. Photoshop gwobifaako ki? Ave ku Facebook agyesonyiwe. Ng'agyesonyiwe lwa nsonga yonnafu. Aveeko olwa bba wange. Ekintu kyangu nnyo. Waba takisobola kamuwa amagezi. Ninawo emitwalo 4 gange kamwogerezeeko agende mu nsi z'Abawalabu akoleeyo. Wangi maama? Iye kyekyo ssebo agende mu nsi z'Abawalabu akoleeyo. Ng'ekimutwala bwakulakinga ebifaananyi bya bbaawo? Iye ave ku bba wange. Ate bangamba neze ngoye zeekubisizamu ebifaananyi sizize abeera azeeyazike. Kekazeeyazike gwe kakati bwe bikwatirako wakakati mukyala Grace tubeere bantu bakulu. Otegedde engoye neeyazike maama oba azeeyazika gwe lwaki kikuluma nnyo bikwatirako wa? Ajja kusiiga bba wange oluwuumu ate automatically nange luba lunkwata. Wangi maama? Ajja kusiiga bba wange oluwuumu ate nange kibeera luba lujja kunkwata. Atwesonyiwe agende eri n'oluwuumu siina gesiiga mafuta ga ttaala. Mama lwajira Facebook. Naye bannange abakazi bali ku nsi. Naye kati kizibu ki kiri mu kulayikinga ebifaananyi? Kubanga era sometimes olayikinga n'ekifaananyi nga tomayina nannyini waakyo naye nga kirabise bulungi. Atwaliri naye atuggyeko akaja. Amoto mu balambuzi, the special reporter. Wano wenjogerera waba abatuuze sibasanyufu sibankigenda maaso alo mukakane mukakane munyonyole bulungi mukakane buzibuki anze siri defense ndi amoto yani jibabbi wono akati dinako ani ajikutteko wono yani nanyiniyo yoni tayo ngamutwala ku police ajisanzewo awadajitwala ajitose mwala yino njiyina bangambe waluwamize mmire aliwa wono ajisasemi awadatuka budisi kivudde kuki kati gwe yiye eriwa njiyina nga nene ani ajikutteko wono yona kati gwe abadde okwatako yaki bamutokuba munawo abadde okwatako yaki abadde okwatako yaki bami nsonyiwa mbadde kubira bwereere simu nze mbadde sibitegeera nsonyiwa baami Ku Beat Fama, ekintebule ky'omuziki ekisinga